Omugenzi Rajiv Rupaleria yakomawo mu ggwanga Uganda olunaku lwali lwakusatu bwe yasimbula okuva mu UK e London gy'abadde awangaalira. Ensonga yamukomyawo kwali kwatendinga mukolo gwa mukwano gwe kyaliwe mutabani w'omulamuzi eyawummula Justice Richard Butera. Omwana ono omugenzi Rajiv ku lunaku olwokuna nga amaze okutonya mu ggwanga Uganda yalina pate ku Serena Ekigo n'omugole kennyini gwe yali azze okusanyukirako era nga ku mukolo gwa omugole yali azze kukola nga best man. Kati ku lunaku olwokuna olwo baafuna pate eyali ennyuvu okwali ebyokunywa okwali ebyokulya okwali amasanyu ag'okusanyukirako omugole olw'ekkula ery'obufumbo bw'agenda okukola ki okuba nti atongoza mu lwatu. So kati bw'aveeyo n'alyoka ajja ekiro ng'avudde ku pate ayolekere ewuwe kwe kuvuga oluguudo olwo ng'ava sides z'Ekajjansi Serena Kigo then alyoka ayolekere sides eno Munyonyo. Era accident kwe kugifunirawo ebusaabala ku flyover. Now omukolo gwali guleesezza Rajiv Rupaleria mu ggwanga Uganda gwabaddewo. Rajiv Rupaleria yafa Lwakutaano ekiro ekikeesa Olwokutaano ng'omukolo gwabagendamu gwa Lwamukaaga. Era omukolo gwe gumu gwasobodde okubeerayo ku Lwomukaaga. Abantu banywedde champagnes ez'ebbeeyi, abantu balidde, abantu basanyuse, abantu bakubye omuziki bazinya amazina era omukolo gugendedde ddala bulungi nnyo gwabadde successful nnyo nnyini ddala. Omukolo gwabadde matiribona okusinziira ku bifaananyi bye ngenda okubanga nkuwa bye tusobodde okubanga tufuna. Kitegeeza ki? Omuntu yenna ng'olina akantu akatono ke weegomba nga Mukama akuyambye n'akuwa obusobozi obusobola okukeetuuzaako, please kwata akatono k'olina sooka olye oba sooka weesanyuse oba sooka ofune ekyo ky'obadde oyaayaanira because buno obulamu bw'ensi tomanya ddi lwe bugenda. Olunaku lwennyini lw'ofudde waliwo abalala ate abasobola okutuukiririzaamu gwe byolowooza nti wabaawo omuntu afudde katugeze mu famire oba mu kika oba mu mikwano waliwo kye bayinza okwesonyiwa ne batakikola, naye ate ekiyinza okwewunyisa omulambo gwo nga naawe kennyini Mukama bw'abanga omwoyo gakyagukwatidde mu bbanga kwe kulaba ab'eŋŋanda ab'emikwano n'abako nga bakolera ddala exactly kyotasuubira kuba nti basobola okikola mu kufa kwo. Video sooka ogimpereka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mbutongole tukusaba otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information. Amawulire tugakuwa mu butuufu bwago. Ago ge tulinako obwino tugumukuteerako ku mmeeza agatalina bukakafu ne tukuteerako akagambombo. So awo we tuli kansubire ogiwadde ka like. Nze Vicky omukutu ndi buterevu ku Vicky exclusive. Oyinza okwebuuza lwaki omukolo gwagenze mu maaso. Yes, omukolo gwateekebwamu ssente nnyingi ate eyafudde si mugole wabula abadde mukwano gwa mugole oba abadde mukwano gw'abagole nga ku mukolo gw'abagole abaagutuukiriza yali alina rolo gy'alina okuzanya in case obulamu bwono eyalina okuzanya rolo ye mugenzi kati Rajiv Rupaleria n'afa. So omukolo ne gutasibaamu ne gugenda mu maaso. My point oba point gy'oyinza okubanga weebuuza kiki ekyaviiriddeko Rajiv Rupaleria okufa? Eyo mboozi buli omu agenze maaso n'okubanga agitemaatema ku lulwe. Kale ogimpeeredde ka like. Now olunaku Rajiv Rupaleria lwafa lwali Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 3 then ng'ennaku z'omwezi 4 lwalina kubeera lunaku Lwamukaaga. Rajiv Rupaleria yali asuubirwa okwatendinga omukolo ogwa mukwano gwe era nga ye yali amuleesezza mu ggwanga Uganda okuva e Bungereza gye yali ali mu London. Rajiv Rupaleria yali azze kubeera nga atendinga omukolo ogwa mutabani w'omulamuzi eyawummula Richard Butera abamumanyi obulungi. Omwana ono eyali omugole ye Jonathan Buhinza Butera
era nga omugole omukyala gwe babadde bagenda okuba nti bano nambitiibwa eby'ekitalo ye Liz Mutoni. Rajiv omugenzi ye yalina okubeera yalina okubeera best man wa Jonathan. Ebyembi Jonathan yasembayo okulabagana ne omugenzi Rajiv Rupaleria lwali lunaku lwa kusatu. Lwali lunaku lwa kuna ku Serena Kigo. Balabagana batya era lwe basembayo okulabagana. Ku lunaku olwokusatu Rajiv Rupaleria lwayingira eggwanga Uganda. Yawumulamu then the next day ku lunaku olwokuna waliyo pate ku Serena Kigo mikwano gy'omulenzi gye gyategeka. Era nga bwe mbimanyi ebiseera ebisinga wabeerayo omukolo. Omulenzi musobola okumusanyusaamu n'abatwala omugole omukyala bamutwala ne bamukola ki ne bamusanyusaamu. Epate ebeerako bakyala bokka ey'abakyala tekubeerako ba mwami. Then ne omwami naye akolayo pate ye nga y'abasajja ba besti be bakyali be ne bamusiibulamuko ku ssanyu ly'ebweru erisembayo n'okubaako entanda oba oliawo gye bakola ki gye bamusibirira. So pate eyo yaliyo bambi ku lunaku lwakuna. Kati it's alleged nti ku lunaku olwo olwokuna ku Serena Kigo Rajiv Rupaleria gy'asinziira okuva mu budde bw'ettumbi n'avaayo asobole okujja ku lunaku olwokutaano ng'olwo bukoze eki bukedde. Unfortunately awo ennyini ebusaabala teyasobola kusukkawo ku flyover yaawo n'alyoka akuba ebinja bano ba contractors bye bateeka mu kkubo emotoka nekwata omuliro. Rajiv Rupaleria n'afuuka omugenzi essaawa zino oba then kaakati ku lunaku olwokutaano lwafa kwabadde kunyolwa, kwabadde kufuna shock, kwabadde kweraliikirira abo be yali afunyemu akaseera akalungi nabo ku lunaku lwa pate, abo be yali agenda okusanyusa ennyo nga best man, abo be yali agenda okuzanyira role ey'amaanyi ennyo ku mukolo guno. Omugenzi Rupaleria Rajiv teyasobola kubanga akola ki ng'abituukiriza. Kati then mwana mulenzi Jonathan omugole olunaku olwaleero we bukeeredde ng'omukolo baagumaze ku Saturday because omukolo gwalina okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 3 lwe lunaku olw'eggulo ku Saturday. So Rajiv Rupaleria yafa ku Friday then kati olunaku olw'omukaaga omukolo lwe gubadde gulina okubeerayo era tegwayimiridde. Jonathan bw'atyo n'akuba Liz Mutoni ekidaala n'amukuba embaga etayinaalina. Ekyenjawulo ku mukolo guno nti ba best man baali bateekako ko banjiko. So Rajiv Rupaleria y'omu kwabo ababadde ku side y'omugolo omusajja. Kwabaddeko Gideon Kirumira, kwabaddeko Kiweewa Jjunju, kwabaddeko Banza Birondwa, kwabaddeko Konald Tumwine, kwabaddeko Igatusimwe Kirunga, then ne kubeerako ne Kawanguzi Peter Tevin. So abo be bamu ku bantu abeeronzeemu best man then ne baba nga babugiriza mpozi n'okuwooyawooya Jonathan Buteera okusobola okukuba mwana muwala Mutoni ekidaala. So omukolo tegwaganye kugenda maaso era olw'okuba nti omu ku bantu abadde balina okugwatendinga teyabaddewo, yabadde amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kituwa ki mu bulamu buno? Ebintu bingi bihappeninga. Kino tekyawukanamukko. Suna Ben yafiirwa maama we olwaleero then ng'enkeera lwalinayo show ku Jogize Bulenga. Abantu batunuulira Suna Ben nga ne Suna Ben atunulamu ku ssente mmeka zaayiyeeyemu okutegeka concert, ekivulu kye yali ategese Bulenga nga ssente empitirivu nnyo nga singa tagenda nakkiriza ne yeegumya ekivulu kino ne kibeerawo,
sente zonna zaayeye mu kutegeka omukolo gwe oba ekivulu kyekyo zigenda kufiirayo ate agenda okumaliriza okuziika maama nga bambi omukolo ogw'okuziika maama gututte ebimu ku byobugagga bye obanga gumuleetedde amabanja agatagenda kubbulukukamu essaawa yonna. So abasinga ne bakirabanga like okufa kwa maama sympathy card eri Suna Ben abaana ne tukikondemminga ne tugamba nedda show yalina okuyimirirawo olw'ensonga a lot of money was invested in okusobola okubeezaawo event. Abantu tamanyi kiki kyekitegeeza okutegeka yadde ka birthday party abaali bategeseeko ka birthday party k'omwana just gwakako ng'omuntu omukulu osobola okukitunulamu n'ogamba nti kanegulire keeke eyo kaya mitwalo nga 6 oba 12 n'okivaamu naye just okuŋŋaanya okolera mwanawo ka birthday n'omugattirako awo abaana abalala basanyuke bafiiringe nti babaddeko ko mu kapate oba waliwo celebrations ze babaddemu ojja kukakana nga ensawo ku makya ogifiiringa. Kati njagala oyimagininge ku muntu eyategese butegesi concert nga investinzemu sente empitirivu nga the next day agenda kungula